tulabanga bafani bo banyiivu bagamba nti nno temugenzeerwa kusevinga ndongo obula mwagala sevinga waletiza kulabanga engeri gye maze ennaku ebiri nga temukola musobola osigala nga muli relevant. Sijja kulimba twagala ssente tuzaagalira ddala naddako azaagala naye talina mukisa kugenda waani wajjeno bw'oba olina omukisa okugenda wajjeno ogenda namwe mujebaliko amanya gange mama Halima Namakula mama w'abayimbi mama wa Uganda. Bino bibala ebyavudde eggulu nti nno kati music industry etandise okuba bebabasomeseza mutandise obiteeka mu nkola. Tetuna biteeka mu nkola kuba bakabitandika obitusomesa kwegamba kimu kyokka nze nga nze tinebaza General Salim Saleh olwokuba nti yataddewo ekintu ekyabantu bangi tebali educated. Bw'oba toli educated ku kintu ne bw'ona okikola ojja kugwa somewhere, ajja kutuuka somewhere ogwe. Bw'otusoma amanyi ayagala nnyo abantu abasoma obutabotabo bw'otosoma tojja kuyiga kati kyekyo kye bataddewo naye tukyakisoma. Bafani bamwe beebuuza munnamagye atandika ate okuyigiriza abadongo engeri gye bakubya eddongo endongo ogikubidde emyaka 2+. Munnamagye atagikuwako wadde omwezi atandika ate okusomesa endongo. Baproducer bonna si bayimbi naye baproducinga ennyimba si bayimbi nakamu. Kasi oyinza n'omuzaaleyo mugamba nti yimba n'alemwa naye ng'ate aproducinga. N'olwekyo nedda nkugamba bugambi n'olwekyo it can be done. Waliwo baproducer abamu nga batechnical ajja n'ayimira buyimirizi n'agamba nti bannange baaninkubidde kano baaninkoledde kano baanikoledde kali naye ate waliwo abantu abadde mu music nga ye amusomye just because of love. Kati General Salim Saleh ye love gy'alina nti atusomye n'atusinga n'otusinga n'atuleetera agatabo bwegati n'agamba kino nakimalako mukisome nga teyakimalako kubagamba nti bikula ku page gundi ojja kusangako kino owulidde. So it's love. He loves music. Babanga ayagala music ekintu kyoyagala okisoma n'otandika okisoma buli koola bw'oba okasoma. So that's what it is. Another thing talina kyatufunamu ffe tumufunamu kyova nti mumwejombidde kati engeri omusirikale gy'abasomesa endongo abanganda bayisizaamu ndo maaso kozi kati ye amanyi music osinga mmwe ate abamubaddemu for all your life. Abaganda tugamba n'omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Omuweesa aweesa ebinika obuki obwendo obuki kulagirirwa. We never stop learning. Nyinza okuba wano nga ndi wano mmanyi nti nzo mu by'abaana ndi kafulu oli naafutuka eri nanga nti omwana w'oyo senga omusomesa kino nakino weyandibadde bw'ati. So nze sina kyenfiiringa kubanga njagala okuyiga ate njagala nnyo okuyiga ebipya ate mmanyi nti naawe kenyini akutte olwaleero wana pa interview nsobola okuwulira ekigambo kimu oba bibiri n'ogatta ku kyobadde omanyi ennyo. Tulabanga bafani bo banyiivu bagamba nti nno temugenzeerwa kusevinga ndongo obula mwagala sevinga waletiza kulabanga engeri gye maze ennaku ebiri nga temukola musobola osigala nga muli relevant. Sijja kulimba twagala ssente tuzaagalira ddala naddako azaagala naye talina mukisa kugenda waani wajjeno bw'oba olina omukisa okugenda wajjeno ogenda. Tubaddewo buli muntu agamba nti temugenze sevinga ndongo obula mugenze sevinga amaka gamu waletiza mmwe nga musigala muli relevant. Kati ngera bwe nnakigamba n'omulala nti ffena twagala ssente bw'obanga oyagala ssente n'omanya wawo osobola ogijja ogendawo era senga n'omulala alina omukisa ogwo okutuuka ewa Sale era senga naye agenda kunoonyayo ki ssente kuba buli omu ali bubi abamu banoonyayo nno mirimu mwe temumanyi oluusi tugendeyo ffe ng'ogenze kunoonya mulimu nti anaasobola otyo okunsapootinga nkole nsobola okufuna ssente ngeki kitututte naye buli omu alowooza ntitugenze kunoga ye alinga mutigwanyi mwanyi nti onogako bunozi si bwe kiri. Bayimbi bannammwe nga Bebe Cool nga Bobi Wine yavaayo nga mugenze eggulu nga mwekubiza ekifaananyi n'agamba nti nno ekitiibwa ky'endongo kifudde mufuuse ba beggars era babayita kale ba professional beggars mukyogerako ki nga Bobi Wine teyayogera bulungi lwakuba nti ye kati ali bulungi owulidde naye yali abaddeko beega kankikomyawo. Sisuubire nti endongo lwaki nti kati endongo yavudde e Kampala mu Central kati endongo yonna yazze eggulu kozi kati buli muyimbi ali mu ngalo za Salim Saleh kati alinganga atabudde endongo ye gulu kyekikola kati kubanga omuntu yenna atuwa attention ffe abayimbi boolaba wano gwe tugendako kakati wano utandike bwe ruti
omuntu omulala ayimuke minisita yenna ayimuke atuwa attention olabe era tujja gendayo tulabanga history repeat itself ntwawalako yane mu campaign za Museveni tubonga na Museveni n'aba lifting n'amaana abasuulawo tetusuubira nti ne Jono Sale agenda basuulawo nga amazo bakozesa koza ali mu bakozesa watya nga kiri other way around nga kyetolodde bwetolozi nti ffe olumala okugendayo ne tumala okukola ekintu ne tudduka nga bosi be batulese watya nga bwekiti bwe kiri nga ffe nga abantu tebakimanyi kati ekituufu kiri ani akozesa ku lwange sijja kugamba nti oba ki naye nkugamba nti kiyinzika okuba bagenda ne tubonga naawe ne bafunayo akasente kaabwe ne bamala okukafuna ne badduka nakyo kisoboka kati tuli ku taamu ggulu kati ekigambo ggulu kyekiriwo temutululya kati birala ekiriko kyeki ggulu yaliko